oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, abatulaba ku Bokati TV tubaniriza nnyo olunaku olwaleero. Nze Sula Ssenyo ng'ate empozi okwira nga nkutuusako olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero mu vaani yaffe tulina omukunja Thaddeus Atasera. Nkugamba nti gwe wenna ayagala okwira mpozi ng'ate olya ku mbuzi ey'omulembe, genda ku Kabuzi Restaurant. Ku Kabuzi Restaurant ojja kwira nga weefunira embuzi ey'omulembe. Bwasanga wali eri bwayise ku kidde nabweru awo munda mu taxi park ya Kas Club, ojja kwira mpozi nga tobasanga. Nkusaba okusubscribinga ku channel yaffe eno Bokati TV, ne nkusaba okwira mpozi nga osubscribinga ku channel ate erindala bagiyita Album Performers eriko omuzannyo baguyita ekitawuluzi, osobola okwira mpozi nga te onyumirwa. Embuzi basobola okukolera delivery gwayagala okwira mpozi nga te ekusanga awo wooli. Bakukolera delivery kuba ku noti 754 688 35 noti 754 688 35 osobola okwira mpozi nga te olya ku mbuzi ey'omulembe ey'ekika kyonna ky'oyagala. Thaddeus sibuza kubalabira Bokati TV. Abatulaba ku Bokati TV bampita omukunja Atasera okuva mu tiimu Suna Ben Bukunja tukuba. YouTube nkozesa omukunja Atasera ne ku Facebook everywhere. Thaddeus babo we wafunye sente okuva ewa Gerard Kiweewa, bangami wabadde otuddawo ogenda okulaba ng'essimu yenyeenya bweti ereeta aka message. Era essimu yange kanjiteeke na kumpi. Omanyi Sula wafunye sente meka? Gerard Kiweewa yatuwoze emitwalo 10 tukole business. Business ki? Ate nange gye nkyanoonya business gye bakola mu mitwalo emeka, gye bakola mu mitwalo 10. Abatulaba ku Bokati TV ebintu bino katubyogereko Sula ensi ebimanye. Omanyi we twayogerako mu kusooka abantu abamu balowooza nti tulabika tulina bye twenoonyeza ebyaffe. Munywa enjaga. Tunywa enjaga. Ate ogutali musango. Niga kati wemba nywa enjaga kiba kitegeeza kikutubba mutumalewo mumalewo eggwanga kubanga muneekwasanga buli kimu. Message bakuweereza. Message yino omanyi njagala nnyo bibalaga ebintu bino mubitegeere. Tetwagala tunyumye bunyumya. Sula we mwakuba ebintu bino. Abantu abasinga baali balowooza mbu tunyumyamu bunyumya mboozi. Naye Mukama yeebale kati ensi etandise okutegeera nti omululu. Message yino tugiragala ba. Enaatuyamba. Awo ndabanga ebadde etandise gisensinga. Aha. You have received emitwalo 10 tekulina zijjako from Gerard Kiweewa. Abasajja beeyagalidde mu nsi y'akagute eno. Ebintu bino abantu batya okubyogerako kuba buli omu atya okumukyawa. Naye omusajja omu yagamba ayogedde afaana asirisa afa yogera ofe. Katwogere ku bintu bino. Ensi etegeere nti eggwanga lirimu abantu abalina omulugube. Guli omulugube oguteetaagisa. Oba zino yenzige ze bayogerako ze batugamba ze batugamba ezambala amakooti n'amasuuti ze bafuuyira ezimu zitako mulire. Mwafunye emitwalo 10 muli abantu bameka? Twali 2 nga tujjayo sente batuwa miliyoni 10. Miliyoni 10 kitegeeza mitwalo 10 ku bantu 2 bwe bukadde 2. Simanyi bambaze buyali osobola okumpa bulamu bwe bukadde 2. Kitegeeza Gerard Kiweewa basigaza obukadde 98. Ate ekyo nno tekyandikulumye nnyo. Naye atakadde kano era Gerard Kiweewa ne group bonna bali gulu. Naye ali gulu. Baagala sente endala. Bannange oba lino eggwanga lyaba litya. Baakoze risiti endala nno. Kati wulira gwe Sula. Bino ebigambo katubigamba atulaba ku TV. Baakoze risiti ey'aba superstar. Ne Kiweewa ne bamuteeka ku lisiti y'aba superstar. Oba ekigambo superstar nze atakitegeera bulungi. Gerard Kiweewa ne yeeteekerako mbu ayagala miliyoni 185. Zaki. Mbu yo okuva lockdown we yatandika. Mbu yakoseddwa nnyo. Zizo sente ze yandibadde akoze. Akoseddwa nnyo. Era ayagala General Salim Salamu miliyoni 185. Njagala okubuuza ekibuuzo atulaba. Basajja mmwe Gerard Kiweewa Namaliri Brian n'abantu abalala mwenna mwagala kugamba nti bukyanga COVID ajja mwe mukoseddwa kusinga abalimi, mwe mukoseddwa singa abavuga boda, mwe mukoseddwa singa abavubi abakola mu zaakedi ze bagala, mwe mukoseddwa singa abasomesa.
emitwalo 10 gino we yabadde agibawa yavudde ku kyagibawa anti we mwakuba jukira egguliro eryo mwalikuba ku radio Simba ne mulisana ku Boka TV Jeno Sali Musale n'abiraba bwe yabiraba n'akubira Gerard Kiwewe simu n'amugamba owaye wangamba abaana wabawa sente nakuwa sente oziwa abaana wangamba aba kiki ate Gerard Kiwewe kati nega mu buguma kwe kutukubira simu omukonja atasera mbadde nsaba musaka mukendezeemuko katona akaliro muzikizeemuko ngenda baweereza sente kamba wole naye ngenda zibawola bwe mumala okola business mukomyewo ne bannamwe mpoleyo oko n'abalala olwo bwe mbanga mukola business muzizayo muziteeka zirimu amagoba tezirimu magoba yatugambye tetuteekako magoba yatukwatiddwa ekisa account number kwe muzisa Kiwewa Gerard yeye yatuwadde yatuweze emitwalo 10 naye tekulizijjako mitwalo 10 ogenda kola business ekyannemye okutegeera kyovola banneebuuza ku muntu yenna atulaba neneebuuza ne kusula liza okwekanga kati ate agenda okuwabula mu bya business naye ayagala 10 agende Kiwewa agabe 10 naye out of miliyoni 10 kakati sula nze kyensinga okwagala abantu bategeere ebintu bye batasuubira nti mwebiri mu ggwanga lyattu Uganda nze bbanga lyonna ndabye nga abaana nga bava mu Uganda ne bagenda simanyi Dubai simanyi Qatar simanyi Sauda neŋŋamba lwaki omuntu aba aleka ensi ye kulukuta omubisi ne amata n'omubisi n'enjuki n'agenda eri nga simanyi nti bano abasajja gano agasajja agakulu ge gatwetamiza ensotuuka ku kino nti bwe bagenze eggulu tudde kweno kati eno lutu gye bagenze bwe bagenze liri pazo yagendeddeko kale ffe tuyinza oba tuli bapakamingi teri atumanyi which is okay bagenze ne liri pazo teri amumanyi bwe babadde bavaayo sebo yakuba emmotoka Jeno Sali Musale yabawadde emitwalo 60 buli omu transport refund ewali lipazo ku kitanda zaatuuse emitwalo 3 ani yatoddeko ani yazitoddeko n'omulwadde bamwawudde ani yazitodde bano abasajja baasoma okutoolako Mukama Katonda mutoolako basajja mwe atabatya gwentya bannange mutoolako liripazo bamwawudde baatuusiza emitwalo 3 naye nga buli omu bamuweeziza era ekibuuzo ekyo njagala ngenda noonyako ku taata waffe Abudumulasi Abudumulasi ayinza oba si ye yatoddeko naye Abudumulasi be bakwatirira liripazo nga olubuto lukyankalanye ng'agenda kufiira sente ezo zijja liripazo atuuse mu ddwaliro liripazo bamugjayo ng'ali bubiye ne bamusindika ebbombo kati then oluvannyuma bonna ne babawo emitwalo 60 ne pazo ataliwera ne bamuwa transport refund we kati mu kuzireeta okuva eggulu Abudu yamala n'addayo kakati ekibuzo kiri ani yasomya akabonero k'okutoolako era yazzeemu n'atoolako ne mu mbeera efaanana bwetyo omanyi sula biri bwe biti bano abantu b'omu Uganda ayagala buli kirungi ekiri mu nsi Uganda kibe kikye ne famire ye naye oke si kibi naye omwana wa munna ali ku kitanda bamusaze olubuto balumazeewo kali eri tebannamanya naki ekikaluma leero batugamba kibumba enkya batugamba njoka enkya batugamba biki alusa buli lunaku bakasala naye era n'otakwatibwa nsonyi basajja mmwe n'otakwatibwa nsonyi n'emitwalo 60 nga naawe ofunye ezizo n'otoolako 3 gw'otwala abaana bo banywa obugi obulimu amata beeyagale basome bakole buli kimu liripazo afiire ku kita nedda katuwogere ku bino ebintu mutukyawa oba mutukyawa ali ku Boka TV atukubuzaako nnyo lekula mpozi nga ati otulaba Imenansi ogamba otyawo Shirat Love Shira ogamba otya Anita nembuuza ku Habibu Nsereko ogamba otyawo Amos Mukisa ogamba otya ate mpozi Nanyanzi naawe nkubuuzaako nnyo ate we balekula mpozi nga ate okolera ddala bulungi nnyo embeera bwetyo bweri wano mu ggwanga lyattu Uganda kati embeera system eriwo yakwawulako kukutobeza nalaba Balamu ng'alangira bingi nnyo ng'agamba liripazo wawagira Bobi Wine kati Bobi Wine agende lwaki tazze kulaba lwaki tosasulira ddwaliro ne kati ffe tuva eno tuli mu ddwaliro kati oli mu ddwaliro lyabwe bwe wali ovuma kati ffe abawagira NRM katujje tukole ki tukuwa obuyambi oba ye yayawulako Balamu simanyi bulungi oba yayawula oba teyawula naye nze kye nandisuubidde Mr. Balamu omanyi sula ekizibu kiba kizibu sula newe mbanga twalina empalana zaffe we bukyanga oba ofudde oba ofiiriddwa omwana sisobola kujaguza nti sula yali akola bwati ne bwati kati Mukama yeebale akaanako kafudde okitegeera biba bizibu mpozi nga toli wa wano mu nsi Buganda toli mu Firika kati
Liri Pazo waba yali awagira Bobi Wine. Nga Bobi Wine tayambi ate Bobi Wine yaweereza milioni 2. Bala muwaweereza. Nazo baatuse ne bagamba mbu ku sente zaayina size milioni 2 ze yandibadde aweereza Bobi Wine. Anti bo babadde baagala aweereze mmeka? Ye kibuuzo ekyange gw'atannaweereza lwaki olangira yaweereza yo akatono. Omanyi kakati tubeere fe yasula. Gwolowooza abantu bali bameka abaagala obuyambi okuva ku Bobi Wine. Liri Pazo yekka. Liri Pazo yekka ye yayiirawo Bobi omubiri. Baali bangi nnyo n'ababadde mu makomera n'abakyaliyo kati. Kati bw'aba yeevuddemu milioni 2 n'aziwaayo. Nze sula senza gamba nti ate Bobi wakoze bubi okuwaayo milioni 2 ntono nnyo. Gw'obadde oyagala aweeyo mmeka nga bwe yabaddeyo milioni 2. Ffenna tuli bana Uganda. Liri Pazo ayinza oba yawagira Bobi Wine naye ate alina n'omulala gwe yayimbira. Oba nazo bazaawudde. Ate bate Wanga abantu basomye kwawulo mujja nzo yawadde na bukadde 10 ne bazaawula ne batuuka 2. Badex Vibes ye bazituteyo ne Dex Vibes tanayiga kwawulo. Namaliri ye kabaka w'okwawula wano Namaliri ne Brian ne Kiwewa. Banange bali batoolako. Ngatumaliriza Tadias. Sente ezo emiwalo 10 gye babawadde mugenda zizaayo ddi. Omanyi kakati kyenjagala Kiwewa akyali ggulu. Njagala bamala okuva eggulu bonna bannamaliri bali ggulu ekiri eggulu okimanyi logi zakubyeko ziri bwe ziti Sure. ne bwogenda eggulu kati mpozi ng'onaasula mu mmotoka eriyo baani ne baani bamaneja abayimbi ba bloga ba promota ba super bale ekiri eggulu logi ziri bwe ziti saleta kyalina wanywera mazzi mweyagaliza abasajja mmwe ekibuzo kyange kyabadde kyangu omanyi sula abantu bano bagamba nti bo be bayimba ennyo Gerard Kiwewa woba oyimbye ennyo nze siwakana wayimba naye Gerard Kiwewa mulamu naye ne Kafeero eyafa ennyimba za Kafeero zivuga nnyo okusinga eza Kiwewa omulamu nze siri kulimba amakulu nti omulambo gw'amaanyi n'okusinga omulamu we muba mulwanirira ggwanga lino kutereera na industry lwaki famire ya Paulo Kafeero yo temugiteererako omutemwa Bampita omukunja atasera sikyayagala nnyo okunjagala bulijjo njagala munjagale mukunjagala mutubba bubbi kati munkyawe mutuwe ebyaffe saagala kunjagala katuwogere amazima agaluma abantu tuwogere basajja mmwe tubaanika ate mmwe mwekunamya temuva ggulu buli kadde mugamba muyamba ensi mmwe musinza okukosebwa ennyo wama mwebale nnyo abatulaba nze Bampita omukunja atasera okuva mu ttiimu Suuna Beni ensasagge ndi mwana we Bukunja Baluga Flo mubeere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV.